gyebaliko mwenna gye muwangalira kansubire muli bulungi buli munnayuganda ali wano. Eno video nkulu nnyo sigitadde ku YouTube ku TikTok nti abantu abasinga bona bagenda gikozesa, but njagala tuyige mpola ngikozeeko research okumala weeks nga 2 such that nkuwa ekintu nga kiri authentic nga kituufu. So njagala tugende mpola, egenda kuba mpanvu naye giwaakinge ogimaleyo. Kale katugende maaso. Genda ku Google yo oba ku Chrome yo owandiikemu ngenda kuteekawo gundi, ngenda teekawo link owandiikewo Construction Visa Subsidiary Program. Eno program eri mu Australia. Abanayuganda Australia nsi nnungi nti eyogera oluzungu. Nti togenda kudda mu bino ebyakasasiro biki ebintu bwe bityo nedda. Ate eno bagenda kusupportinga, government egenda kusupportinga process at least almost yonna. Kati badde njagala tugende maaso mpola otegeere. Kati waneno bakugamba nti the state government is investing in initiatives to ensure locals are training for the jobs for the future, but there is a need to retrain skills migrants in Western Australia, and for interstate and overseas workers who have the skills needed by Western business today. Was scrolling wansi era egenda kugamba densaba ekugamba the Construction Visa Subsidiary Program is supporting Western Australian construction business to fill the demand for skilled workforce. Nti eno gundi eno programu bagiteekawo nti baagala ba training abantu n'emirimu oba abantu ku mirimu nti bo ennaku zino eno tebakyalina nnyo bantu bali skilled oba skilled kyeki tugenderaawo. So kati eno program nungi nnyo naddala abantu abali mu construction ngenda kubalaga emirimu gye balina. Kati ate eno program tekoma kuno kwokka ekugamba the program will provide guarantee payment of up to 10,000 to support skilled migration visa path for workers and help offset expenses such as migration agent fee, visa application fee and relocation cost. Kati omuntu yenna ndaba kyenko explaining de mukusooka nti eno gundi egenda kuyambako nti bw'oba omaliriza ng'ofunye buli kimu kyonna ogenda claiming, ngenda kulaga step by step paka wootuuka kiseera n'oclaiminga zino sente ng'ofunye omulimu gwo bulungi. Ogenda claiminga otya sente ezigenda facilitatinga migration visa fee, byonna application fee, then relocation fee ye visa ye ticket. Katugende maaso scrollinga wansi sigenda kujira byonna okuleka waneeno bakugamba eligibility employer can receive payment biki kati nga gwe esooka bajja kuwa zino biki paka banakumalayo. Kati waneeno employers kati waneeno gwe byonna byesomere sigenda kubirwako video ejja kuba mpanvu nnyo ate mmanyi temwagala kumalirizaayo video mpanvu. Kati gwe kennyini genda maaso kati kirira wansi ngenda kulaga emirimu egiriyo nga tetunagenda maaso. Genda wano wansi okiririre ddala wansi waneeno waliwo okwatawo kansubire eno gundi nsobola ogizoominga bulungi. Tugende maaso. Wano bakugamba building and construction occupations visa availability. De bakugamba wano waliwo employer sponsored. Kitegeera. Kati nga waliwo simanyi oba mulaba bulungi but I really okay. Waliwo construction project manager. Bakugamba yes byonna. Ne bakugamba project builder nayo biki. Ne bakugamba architect, landscape architecture, survey biki byonna, urban biki, civil engineering, quality biki byonna bibyo ndowooza. Building inspector. This code includes building biki byonna construction byonna, plumbing inspector, civil byonna bibyo n'ebyo bibyo wansi. Banange twala obudde obisomeko. Kitegeera.
ngenda kulaga n'ekirala tuddeyo wano nkulage n'ekirala wano eno njagala tukikwate mpola kubanga bannayuganda mumulowooza nti ebintu ebisoboka osobola okumigratinga buli kintu kyonna nekikubeera bulungi njagala kulaga degrees oba abantu bebeetaaga in case nti oba olina degree biki bwe bityo kankulage. Okay, katugenda wano eno ku state nominated migrant program genda wano eno oscrollinge wansi olabe oscrollingire ddala wansi ogenda kulaba ebintu bye baagala kati wano bakugamba administrative and support service barrister graduate ndowooza osobola okusomako oba okitegeera nga bagamba minimum point 65 visa biki yes byonna bisomeeko wano eno bagamba applicants who have a nominated occupation may be eligible for Western Australian state nomination if they can also meet the relevant stream requirements. Kati wano oyagala kumanya stream requirements osobola okuklikingawoko nokola ki nolaba stream requirements zebeekola ki zebeetaaga kati njagala tugende back ye tubadde nawa nziguddewo obuntu bungi kati gwe wo clickinga wali ogenda kujja wano eno webikugamba questions somako biki byonna kati sagala kola eno video mbeere mpanvu gwe weesomereko era mbagamba musome mubeere nga musoma oba okitegedde weesomere ebintu bye bitegere kati ngenda kuddayo wano eno tuddeyo buto olabe ebintu bino kati ogenda kulaba wano eno customer service manager gwe labayo wano eno service manager yeetaaga ki gendawo ndowooza olaba yeetaaga ki biki gwe streaminga olabe biki bye yeetaaga points meka yeetaaga biki naki oba okitegeera genda wano eno facilities manager human resource biki interpreter gwe byonna ebintu kwe biri wano procurement biki eno gundi eno kuliko hose banaye kuliko ebintu bingi hose trainer kuliko ebintu bingi ba veterinary nurses bana abantu panang I really don't know ebintu bingi wo scrolling once ogenda kulaba at administration or manager byonna gwe gira olabe anyway eyo nga tuvuddeyo tugenda kudda ku page gye twatandikiddeko ndowooza mugiraba I think you see it very well ya construction kuliko byonna gwe kisinzira oyagala ki njagala gwe kennyini weetaapingiremu olabe each and everything kyoyagala kati ngenda kugamba how to apply buli muntu yenna kyabadde yeekola ki alinda how to apply kirira wansi wano eno olaba ndowooza how to apply for the employer sponsored stream genda wano eno wansi wano eno bakugamba first step lodge a milestone 1 claim bino obitegeera kati osobola okujja wano eno n'okwatawo wano olaba okwatawo awo ndowooza olaba osobola okugira abaagala okuclaiminga ng'omaliriza okufuna ng'omaliriza okukola ki okufuna omulimu naye manya ffe tetunnabakola ki ffe tetunnabakufuna mulimu oba okitegedde biri eri claim z'olabye ng'omuntu amaliriza bamwadde omulimu bamwadde ng'ayagala processing kati ffe abatannabafuna mulimu wano we tujja tojja wano ewasooka nedda jangu wano eno how to apply for the state nominated stream womala okulaba nti gundiyo omulimu gye guli wali eri gwenga gwomu ogenda gamba okay kati waliyo omulimu gwange gwenjagala okwapulayingako ngenda kwapulayinga wa nakugambye buli kimu kyonna wogira nga olaba gundi ki odda waneno wansi kambaddireyo odda waneno wansi wano woolaba n'olaba mulimu ki oguliyo oba okitegedde gujiji n'emirimu okirira wansi n'olaba gigi emirimu oba okitegeera kati egyo emirimu egyo wooba omaziririza okulaba nti egyo emirimu kwoli jangu wano eno ewasooka eno gye twabadde ku peegi eno peegi yaffe eno esooka kirira paka wano waliwo wano eno awasooka wano claiming don't go there just scroll down ojje wano eno ewali gwagamba nti how to apply for a state nominated stream jangu wano eno
genda waneeno wojjaawo wagenda kuleetera lodge an expression of interest in skill selected koonawo kati refresh nze wokoona wali ogenda kujja waneeno ku terms and condition ekugambe kwata waneeno ogambe I have read and agreed terms and condition tugambe next wonyiga next egenda twalamu akadde kadde awo etwalemu akadde ye by the way mulaba oba temulaba ng'obugambo butidde. Okay, tugirinde nga wegira banange musome ebintu bineeno mubisome nga gye nkomezza. Kati wekuleetera ekigambo kino gamba next. Kati banange obugambo they are small bugambo they are small ones. Okay, kati nsuubira nsomenze bulungi. Kati wano we wali firimu. Okay, tugenda maaso. Waneeno bagenda kugamba enter the following details as they appear in the passport oba client's passport. Teekamu amanyago ageewammwe oba gwe nagawa teekamu nagawa oba gwani teekamu woba oli mukazi teekawo nti ndi mukazi date of birth baakuzaala ddi country of birth country of passport is bichi banange bisome omalonyige next weyongere sigenda kola eno video ebire empanvu nnyo naye nkimanyi womongo otuuse wano oba okitegeera sobola okuddirayo nzomanyi njagala nnyo okusomesa omuntu kati waneeno ye graduates wano expression eno gyegino emirimu oba okitegedde gyegino emirimu eri page gye nabagambye wojja waneeno n'onyiga bwoti ojja womalirizaawo ojja n'onyiga gundi lodge an expression of interest in skills gwe wano wojja wonyiga wagenda kuleetera kati nze wennaanyigawo ng'okubiri already mbadde njijanzi openingawo bigenda kundaga bintu birala gojja n'onyigawo bwoti wonyigawo then ogenda kugenda wali eri ku terms and condition wogenda ku terms and condition katiiking ogambe next ojuze ebintu byo ogende next kati awo ogenda okugira waneeno oba okitegeera kati wano sigenda kubandaalawo eno video ngikwata mpola koze saagala obule that's why I repeat and repeat okitegeera anyway kati wogenda waneeno osobola okujja waneeno n'ogamba a step by step process for applying era ne wano osobola okukwatawo oba okitegeera nojja n'olaba step biki bwe bito interest ki oba okiraba nakyo kyennyini osobola okikola mbadde nsaba requirements zo bwetaaga nomination how to biki byonna bikole ki byesomere nga ggwe omuntu omu okitegeera kubanga sagala tubule kati wojja waneeno womalirizaawo ng'omaze okuregisteringa ng'ogenda kati bagamba wano connect with an employer oyagala connectingako yagenda okuwa ki omulimu tugenda kikola tutya genda wano ndowoozera olaba tuli how to apply for the state nominated stream genda waneeno ku connect with an employer genda wano koonawo wano akaka arrow wonookoonawo ogenda gamba enter your details on the skilled migrant employment register genda wano koonawo wonookoonawo wagenda sooka weerolinge then bijje ogenda kujja waneeno awantu wolaba osobola okubawandiikira bagamba if you would like to for more information biki contact us like that gwe nga gwe osobola okukola ki osobola okuba contactinga kati oyinza okujja waneeno n'ogamba okay let me apply era nze kennyini mbadde njijambikolako ojja kujja wano ogambe okay let me apply with the employer okitegeera kati kansubire we are together kitegeera bambi bamikwano okay kati womaliriza wano njagala mbalaga empola kati banga ngayembo njagera mu speed kyoba mpozezemu anyway kati olaba ojja kujja waneeno wansi nga otuuse wali wenkugambye ojja kujja waneeno wansi bwe wati onyige sign up to migration Western Australia portal oba protocol oba portal kati banatebuzeeyo kuba obutono okay
then womali panesimanyo bamutegedde byembagamba, but you will repeat the video and the video and the video until you understand. Okay, kati wojja wano eno togenda teeka mu mukwano gwange email yo kubanga you are not registered. Jangu wano eno ogambe sign up. Then wona signing up teekamu email yo wano eno, then otekemu email wano eno, otekemu password, ogiddemu wano ogambe create. Wono creatinga then ogenda maaso. Sigenda kugigenda mukubanga era egenda kuba mpanvu nnyo. Mpozi omuntu waba atategedde awo osobola okungamba Masha mbadde nsaba otuddiremu okuregisteringa otya. But for now ngenda bwento oba kitegeera giraawo okonewo then otandika okuregisteringa ogambe create. Kansubire ekyo nakyo tukimaze. Kati wali tumazeewo era tukyali waneeno awookubiri connect with employer. Woba ng'oyagala connectinga ne employer through oba agent era nawo ngenda kulaga w'okikola ogenda okikola otya. Era genda waneeno nanti tukyali waneeno ewookubiri era bannange no video mpanvumu naye ya bwongomu. So omuntu yenna nga tugenda kufuna budde kigenda kubeera kizibu. Olaba wano connect with employer, jangu wano okwatewo. Wano twagize dda ne tugamba tukola ki turegisteringa. Kati waneeno woba oyagala kufuna zi agents ez'obwerere jangu waneeno okonewo. Wonojja n'okoonawo ogenda kujja abantu awafaanana bwe wati. Ndowooza mulaba waneeno obugambo ngati nabwo butono nnyo bulimba. Okay, ogenda kujja abantu awafaanagana bwe wati. Wojja abantu awafaanagana bwe wati ogenda kugamba learn about different types of registered agents. Jangu wano okwatewo. Wonojjawo okwatewo ojja kujja waneeno waliwo registered migration agent who work in Australia, ne wabeera wano registered migration agents who work outside. Kati gojja kujja waneeno ogambe agents who work inside. Oba okitegedde. Kati wona okwata awo bagenda kugamba search the register. Okitegeera ojje waneeno osaakinge. Wali wensoso bagamba kati wano waliwo okubeera nga registered migrant agent who work outside Australia. So ogamba register naye kati waneeno ojja kusasulanga wembagabe wali mu kusooka ojja sasula. Kati gwe kyokola ojja waneeno ewali registered migration agent who work for non-commercial organization. Abatakozesa sente kubanga bannange tuli bantu baavu tetulina sente. Jangu wano gambe register of migration agent. Kati wojja waneeno ogenda kujja awantu awali bwe wati era wano wetubadde oba okitegedde naye kiri mbadde njagala kibagamba aba agenti abatali bakusasulira okitegeera. Kati olaba waneeno ebintu nga bwe biri jangu wano wansi. Obugambo butidi. Okay, I think these words can be seen. Okay, kati gwe jangu wano wansi okwate wano ewali otikingewo non-commercial organization gwe tikingawo ogambe search. Okitegeera ojja kujja waneeno osaakinge. Kati osobola ogamba oba Anita oba Barbara Baba oba biki amanya gaago oba okitegeera nga gwe oba okitegeera. Kansubire awo tutegeerawo. Okay, kati olaba gano amanya kansubire mulaba bulungi gano amanya waliwo no Saidi Barbara biki ne wabeerawo Caroline Asylum Seeker Resource Center refugee bikoze bitya bano bona bwe batyo. Then osobola okujja waneeno n'ogamba oba byonna kisinzira katugenze kale tugambe waneeno Arabic welfare biki. Jangu waneeno osobola ogamba nti kale view details oba okitegeera ojje waneeno omukwateko. Wona omukwatako then olabe email eno ogiraba. Email eno gimuwandikire omugambe bambi dear sir or madam I'm this and this munange I'm interested in this job biki gwomuwandikire cover letter nga we nagamba bulungi email ennungi ng'eri brief naye nga nnungi. Omugambe ndi interested nsaba kola ki nsaba onyambeko ku ABCD. Trust me they will. Woba si bye bine bye Uganda bye mugira hayi no gira bulungi email ebeere nga email nnungi. Omuntu ono ajja kuddamu nkugambye emirundi ebiri wandigigezezaako either n'okozesa baneeno oba n'okozesa bali eri njagala tuddeyo nkulage.
kati tuzzeeyo nkugambye waneeno wetugirira ku skilled bw'obanga oregisteringa osobola nze naali kugambye wandi registerinze emirundi 2 no registeringa wano n'abantu wano nabo n'okola ki n'oba wandiikira kati webamaliriza okukuwa nga ggwe omuntu nga bakuwadde nti no bakuweereza offer letter biki g'ogenda kukola otya jangu waneeno ku approval tokikolerawo kubanga tebannakuwa nkugambe nga bakumaliriza okuwa each and everything what are you going to do jangu wano mukwano ogambe nti oddeyo waneeno wano we nabagambidde wano ku step eya how to apply the state nominated stream eno yewasooka tukulozingewo wano wasooka lodge the expression twagimaze connect with the employer nayo tugimaze mbayisirizaamu kati register your visa approval genda waneeno gamba kati ogenda gamba register bakuwadde wali tegeera nti bakuwadde omulimu wewanga tibakuwadde tonabatuuka wano gwe bawadde yenna yagenda okutuuka waneeno osobola okuwakinga eno video mu parts paka wonootuuka ku gy'ogenda kati we baba bakuwadde ogenda kujja wano bagamba once you have been approved for state nomination and visa has been granted by the Commonwealth Department of Home Affairs register your arrival and visa approval with the Migration Service jangu waneeno okoonewo wonookoonawo ogenda kutandika oba okitegedde egenda kuloolinga eroolinge bagenda kugamba waneeno if you were nominated by Western biki kati nze siri nominated oba okitegeera siri nominated ate era bwe bakunominatinga they will send you the link okitegedde so wano sigenda kubandaalawo oba sigenda kulwawo oba okitegeera because we are not nominated kati kyenjagala okubalaga waneeno kati olaba eno number 4 eya claiming when you have commenced your employment with an eligible employer and receive your first pay slip the CVSP state nominated stream milestone claim form to receive your first payment wobanga ogize gwe kennyini tandika okuclaiminga gundiyo ogenda gisaba otya jangu waneeno ocompletinge gundi jangu waneeno okwatewo wonookwatawo ogijjuze biki bigini biki paka wonootuuka kansubire wano mugiraba bannange okay yeah I think now it is kati waneeno ojje ogambe bigini otandike bisomeeko ogende maaso paka wonookola ki wonooclaiminga oba okitegedde sigenda birwako tujja kulwawoko naye kansubire ekyo mukirabye oba okitegeera ekyo mukirabye kati era ne lodge gundi eno era nayo wennyini okola bwoti womaze eno step oddako eno kansubire steps zonna paka wonogenda Australia gwamanje nkyolimpa I'm doing this thing out of love nkikola nti nkyagala tewali ankase tewali angambye kola so I'm doing this thing out of love gwenga gwandaba sharing a live eno gundi video eno tomanya gweyinza okuba tekugasiza nenge genda kugasa abantu bangi I love you all mukama bankumire olw'olunaku lwa Sunday mukama bampeere kye musinga okwagala may God bless you